Erinnya yenze Maweje Frank, ne chairman wa boda boda wa Kampala ne Union. Olunaku olwaleero okusookera ddala atusooka okutwala okusaasira eri muganda waffe munnayuganda munnaffe ate mwoyo gwa ggwanga eyeewaayo okuweereza eggwanga lyattu ng'ayita mu byemizannyo oba bye tuyita rugby. Kati omugenzi Sydney Gongodio eyattiddwa abamu ku bannaffe mu mulimu gwa boda boda ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno gwennyini mu bitundu by'e Nakawa, abavubuka abavuga piki n'abamu ku ba boda boda gwe baawaayiriza, nkiddamu, gwe baawaayiriza nti alina akasawo k'omukyala ke yabadde asika. Ekintu ekyabadde ekikyamu. Tuvumirira ebikolwa ebyo byonna byonna ebyamutuusiddwako ebyamutuusizza okugenda e Kalannamu. Ababboda bonna bonna ababadde mu kikolwa ekyo ng'abakulembeze baabwe tukakasa eggwanga nti bonna bagenda kukwatibwa bavunaanibwe. Bonna ababadde mu kikolwa ekyo eky'okutta munnayuganda munnaffe oyo bagenda kukwatibwa bavunaanibwe. Naye ate tusaba n'ekisonyiwo okuva eri famire ya muganda waffe oyo. Wano mu Buganda tugamba twakuumye bubi. Naye mu ngeri ey'enjawulo njagala okusindika obubaka eri abavuzi ba boda boda bonna abanyakulira obusawo ku pikipiki nti abalokoka mulokoke. Otherwise tetusobola kubeera mu ggwanga nga tukulembera omulimu guno ne tulaba ebikolwa bwe bityo ne tusirika busirisi. Kimanye nti okuva lwe twazimba ekitongole kyaffe ekya Union tulina obusobozi obukukunula owa boda boda yonna gy'aba yeekukumye mu ggwanga wonna, kuba wonna kati tulinawo netiwaaka, tulina obukulembeze ku buli nsonda ya Uganda. So oyo yenna alowooza nti ajja kukola ebikolwa ebimenya amateeka adduka agende mu kyalo, adduka agende yeekukuma wantu wonna, ekiseera kyammwe kyaggwaayo. So buli wa boda yeenyigira mu bumenyi bw'amateeka naddala obwo obulimu okutwala obulamu bwa bannayuganda, lokoka. Ekigenda okujja tagenda kuba muntu, mwenna mugenda kuggwera mu makomera. Era nsaba ba boda boda bonna bonna abakolera mu mateeka abali ku masiteegi, luno olutalo tulwambale ffenna olw'okufuggaza abo bonna bonna abakola obumenyi bw'amateeka naddala obwa mob justice. Ebintu ebibadde bibuzeemukko mu bukulembeze bwaffe tubali tubirwanyisiza nga byabula okuva lwe twafuna incident y'emu eyali e Mengo mu biseera bya COVID, omwafiira eyali omukozi wa UN Aziz Bashir e Mengo awo ababboda era bamukolako ebikolwa bye bimu. Ebikolwa twali twabirwanyisa kati bizzeemu.